ba Ssaabasajja Kabaka tubalamusizza nnyo ne tubeebaza okugobera emikutu gyaffe gino, tubasaasira ebizibu ne tubebalizaako ebirungi bye mufunye. Erinnya Kizito Moses Gambo B kuva mu Buganda Land Board, kitongole kikunzi era ekisomesa okulaba nti abantu ba Kabaka tunyweza obusenze bwaffe ku ttaka lya Kabaka. Ono yabuuza nti Kabaka ye tafa ku baavu nga batudde ku ttaka lye. Kabaka abafaako nnyo kuba Kabaka tagoberera ddiini, ggwanga, mbeera ya buntu. Ffenna atwagala kyenkanyi. Naye oyinza okuba tolina nsimbi naye ng'oyagala okufuna ekyapa oba ng'oyagala okwekulaakulanya ng'oli ku ttaka lya Kabaka, ky'okola sooka owandiise ekibanja kyekyo ofuna obwannannyini omanyiddwa mu mateeka, nannyini ttaka akumanye Buganda Land Board. Ekyokubiri, tukupunte banka zeetaaga omuntu ng'amanyiddwa obunene bw'ekibanja ky'alina, ate ekyo kiyinza kukolebwa ng'opuntiddwa. Ebyo bwe biggwa tukuwandiikira ne tukwasaganya ne banka ezo ezigaba ensimbi. Ensimbi ziyinza okuba nga zakwekulaakulanya. Ennaku zino kizibu nnyo okukola nga tosindikiddwa mukono, naye sooka ofuule ekyo ky'okola ate olage n'ensasula. Tutuule naawe ku mmeeza ne banka emanye nti ensimbi zaayo egenda zifuna bweti ne bweti ne bweti. Ekyo tulina okukola kulaba nti gwe tonyigirizibwa aye ne banka tenyigirizibwa. Abantu bangi baatwala ensimbi nga bazitwalira ku ndagaano era bangi banka zaababba abo ne bazibba. Yenkola eyajja ne bagamba nti ng'ali ku ttaka lya Kabaka sooka ojje mu Buganda Land Board tukuwe ekiwandiiko ekiraga nti oli ku ttaka lya Kabaka, oli mutuuze ku ttaka lya Kabaka era Buganda Land Board ekumanyi, bagende bakuwa ensimbi ez'okwekulaakulanya. Tujja kuwa fotokopi y'ekyapa ate ne banka esigaze ekyapa origino nti bw'osasula ensimbi n'ozimalayo nga bakuwa ekyapa kyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulaba era n'otugoberera. Ssaabasajja Kabaka awangaale.